abantu baliyo tebalina byakukola ajaga stigmatization naye ngombo zayitirira amanyi olwala naddala ngo mukama akujjuludde bwemu kyakwogerako mwabiwulira biki ebyobulwadde ekyo nkimanyi abantu bakinjogerako nnyo nakati bagamba walwala bwe bagamba kitegeera naye ne bwe naayimirira wano ngambe sirimu n'amanyaki era mujagamba olimba baabantu bakebeza amaaso I know naye oba ekyo nkyogereko oba nkireke simanyi ekyo nkikuteeredde kubanga lwaki nkikugamba baŋŋamba ekyali ekawaala awo ng'enkukunyi bitono akati olaba case and I don't want to stigmatize I know if you don't feel like talking about it's very fine onsobola okubeera omulwadde n'ofuluma wali emotoka nekuba n'ofiira nze omulwadde n'ensigala kati mutonzi yasalawo mutonzi waffe kati kankyogereko bwenti yes bwe nali ndetinga omugenzi nze nali simanyi wali tomanyi kiki status ya mugenzi I didn't know his status tewakebeza we were no twali bamukwano kati ebbanga lyonna linamala n'omugenzi nga simanyi nga sinamanya status nga naye simanyi kyamanyi yange so naye era nga bumanyi nti omutonzi yakola ki yasalawo 2012 agende South Africa nsigala e Uganda omulwadde gumukuba nnyo kimbe kyamuteeka ku ndiri that's when he told me Maggie bagenda kunteeka ku ki ARVs ningamba wait a minute ARVs zimiribwa abantu nga baki nga balwadde ningamba it's all good nange nenegamba ndi mulwadde bw'aba agenda ku ARVs